goberera bannayuganda nga tubabuulira ku bifaananyi kati nga bwe bitambula ku terefayina eyaffe. Njagala omuntu afuna ekifaananyi nti kati mu kiseera kino Ssaabasajja atuuse ku twekobe. Mbadde nsaba mukulu Kafeero oyogereko ku twekobe katono. Twekobe ani atandika twekobe? Kakati twekobe eyo gye tulaba kakati ye twekobe empya eyazimbibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, naye nga okutandikawo twekobe twatandikibwawo ku mulembe gwa Kabaka Mwanga owookubiri, Daniel Basamulekere bwe yasiima olubiri olwo lw'Emmengo bw'abaakola ki bw'abaagira. Naye ekigambo kyennyini twekobe kifungamyemu bulungi bwansi era kitegeeza twegatte. Twegatte, tukolere wamu, tubeere bumu, tube omuntu omu. Twekobe kiva mu kwekobaana. Okwekobaana be bantu abasukka ku omu okutuula ne musalawo mukole ki ekintu. N'olwekyo bwe beekobaana ne abasajja be ne bagenda ne bakuba ki ne bakuba embuga eyo okugitandikirawo ddala. Kakati ennyumba eyo olw'okuba nti baayita mu kwekobaana okwa wakati, Ssaabasajja Kabaka n'asiima agiwa erinnya eryo erya twekobe, naye nga yakolebwa mu mbeera ya bulungi bwaki bwansi kwekunga nakuga nti tugende tuzimbire Ssaabasajja Kabaka olubiri. So kati mu kiseera kino Ssaabasajja ayingidde, ali ne maama ayingidde, si be bali abayimiridde wabbali ku lubalaza olwa twekobe. Wakyaliwo bannamawulire babakuba ebifaananyi. Ssaabasajja alabika bulungi nnyo, atuwuliriza era atulaba ku BBS terefayina yaffe. Ssaabasajja alabika bulungi ddala, era Obuganda bulina essanyu ly'amaanyi nnyo. Nengera Omulangira David Wasajja ng'alina omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama Douglas Mukiibi ow'Olugave, bakyalina bye bamumunyaamu nga ne Ssaabasajja bagenda okuyingira twekobe oluvannyuma aveeyo. Abadde amaze okutuuka mu Kitikkiro waggulu. Abadde amaze okutuuka mu Kitikkiro. Kati eyo y'embeera eriwo mu kaseera kano. Kitegeeza nti mu butongole kati olabye mu Kitikkiro awo waggulu watuukidde awo mu kabalukoni ako mu myaka mbadde manyi nti Carlton mu myaka egyaffe egy'enkaaga twavanga mu byalo okujja mu lubiri, naye nga Kabaka okuvaayo n'ayimirira kabalukoni ako n'awuuba bw'ati nga kikumala okulaba ekkuba erikuzza ewamu. Ekyo kyokka alabiseeko eri Obuganda abuwuubidde. Buganda y'emu ku nsi ezaazuulibwa nga gye zaali zimanyi okuva edda ekiyitibwa obukulembeze n'okukulemberwa. N'olwekyo embeera yonna ekolebwa mu Buganda kyova olaba nga ekoppebwa amawanga agasinga agatwetoolodde kumpi mu Africa mangi. Abaganda kino bakikola batya? Olw'ensonga nti system weeri eriko ebyafaayo, eriko ensonga, eriko amateeka, eriko obuvunaanyizibwa mu mbeera ekiko ekyo. Era nga kigambibwa nti gavumenti ya Bungereza bwe yajja wano n'eraba sisitimu eno mu bitundu byonna gye yafuga n'esisinkana nga tebalina sisitimu nteeketeeke, yabatandika nga babayingizaamu sisitimu ya Buganda. Era bingi nnyo byojja okusanga mu mawanga naddala aga Africa nga bifaanana, naye lwakuba nti tebisobola kufaanana kwenkanira ddala gye baabikoppa. Olwekyo yembeera gye tulimu. Ssaabasajja ali mu twekobe mu kiseera kino, abakungu be bakyafuna nabo ebifaananyi. Nengera Ssaalongo Gito oyo gw'olaba akubye ebifaananyi mu byafaayo by'Obwakabaka mwali olwaleero. Oyinza obutakifaako, si mukungu si kiki, naye omusajja akubye ebifaananyi yatandika okukuba ebifaananyi. Nze ntandika okumulaba mu 1990 n'atukuba ebifaananyi wano nga tutandika Nkoba za Mbogo ebya Kabaka, naye n'okutuusa essaawa zino Ssaalongo Gito omulabye mu gyakyenda. Nje mulabye mu gyakyenda.
Katikkiro avuddeyo alina byakyayogeramu naye ng'agenda okwogerera Obuganda mu butongole okwaniriza Ssaabasajja. Besirabye mu biseera no we baddiza enjolo ya Ssaabasajja mu 71 Gitoyo kaali kalenzi katone nga kaali mu kukuba bifaananyi era 71 Ssaalongo Gito. Oh my God. Besirabye oba oliawo oba lwa covid oba ki sirabye abagalagala bali naye olw'ensonga ya covid baliwo nga babiri okulaga akabonero naye mbeera eno gitumu ya covid okuba ti abantu bakendezebwa. Oli owekitiibwa Kaddo Kiberu oba simwetegereza aliwawo so atuwuliriza n'atulaba ku BBS Telefine yaffe embeera nnungi nnyo mu Lubiri. Ab'ebitiibwa abaami n'abakungu ba Ssaabasajja abamulinzi abasobodde okumulinda olw'amateeka ga covid teekateeka yakoleddwa ng'egenda kubeera ku Zoom abalimu mu Lubiri beebo bokka amateeka ge bakkiriza era Ssaabasajja yabagamba ffenna yatugamba teri kusukka mateeka tubeere ekyokulabirako. N'olwekyo ali ku TV ejja kutuuka ogamba nti yanningira abantu batono abo bokka abayitiddwa ne baweebwa ebbaluwa ng'amateeka g'enteekateeka bwe gali era be bali mu mukolo. Omulangira Wasajja oyo agenda naye okutuula alagirirwa David Kungu yengera ne musajja wa Kabaka Samudi Kasibolo ali mu kwetala mpozi era abantu okubajjukizaako twabagambye nti 1862 abazungu kwe kujja 1962 ate kwe kutuwa obwetwaze. Kiki kyomanyi ku kubeera nti olunaku luno olwa 89 abazungu we basalirawo okutuwa obwetwaze? Ensonga ziyinza okuba ennyingi naye olunaku abazungu lwe baatuweerako obwetwaze tulukuusa nnyo ku ekiseera Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ebiseera mwe yazaalirwa. Birina akakwate kubanga abazungu bano baatunuulira nnyo Muteesa yawandiika ebbaluwa okubayita ne baagala ennaku ze yazaalirwamu ze balowooza nti ze yazaalirwamu zibeeko engeri n'akakwate abasajja abo tebakola kintu nga tebakirowoozezza. oli eyabawandiikira ebbaluwa okubayita kaakati bano beekalakasiza babagwe bagala tubalekedde ensi yamu naye tuteekemu ekitiibwa oli eyatukolaki eyatuyita ne babeera nga ze nnaku ze bakwasaganyizaamu okubeera nga bawaayo obwetwaze obwo. N'olwekyo twali tubuuza kwefuga kwa ngeri ki? Kwefuga nti Buganda yakola kinene nnyo waaliwo n'okwekalakasa. Ojjukira akedimuka yali ani omusajja ono yali mu paaka yali kamya boycott mu muti ogw'eddembe olwo nga balaba kisusse ne bagaa nti ffe tetukyaddayo na kugula kintu kyonna mu dduuka lya Mweru tukooye mutuviira. Ate jjukira abaddugavu nga ke katale abeeru ng'omulimu ogwabwe kuleeta byamaguzi naye babizize. Tulina amatooke gaffe tulina lumonde ne muwogo ebyo bye tulina bijja kutumala okumala. Ate no buli ggwanga bwe liba lyagala okwefuga likola n'ebitajjansa. Ojjukira waliwo emabegakaawo waliwo ekitundu wano mu Uganda kyayagala okwefuga okufuna disitulikiti eyakyo naye nekiraga pulezidenti kiga nti okukakasa nti ffe twagala na disitulikiti feni waffe bali tebalya mmese ffe tulya emmese katuzimekete bumekesi otulabe nti ffe tulya emmese ate bali tebalya n'agisimba erinnyo. Kakati ogenda okwekanga nga bakuga nti eggwanga lya Buyindi abazungu baalifuga nnyo naddala gavumenti eya Bungereza naye okwekalakasa okufuna independensi yaabwe bakyamira ekibuga kyonna kyonna ne kijjula enswera. Abayindi bakyamira ekibuga kyonna ne kijjula enswera nga buli w'olinnya tokyalina nawo. Kati abazungu bagenda okulaba nga abaana bwe bagenda kufa kolera babatikkanga butissi nga babaddusaayo.
nga nawe kyekyokulwanyisa kye balinawo ngaebira byonna bikoze eki ate nekyo kyamaanyi ne bagati katukyamire bukyamizi wagendangako mu bimuli booti nga bakyamiddewo wagendanga booti nga buli wamu bakyamiddewo naye okiraba nti nno buli kirungi kiba n'ekibi na bukibi kiba n'ekirungi kyakyo nti ate ekyo ekyabagoba kyekyavumula Ssekabaka Ssuuna owookubiri nga laddu emukubye ne bamugamba nti twetaaga ki ne babumusiiga naawonna n'olwekyo buli kintu kwegamba kibaako omugaso gwakyo naye nga tulabye nti ebbanga eryo mwe tufunidde obwetwaze naye olw'okuba nti endagaano zino zaakolebwa nga zikolebwa wakati wa Kabaka ne gavumenti ya Bungereza basooka ne basooka bazza endagaano ezo ng'ennaku z'omwezi 8 era tulaba nga Duke of Kent nga zze ne mukyala we bajja bakomyawo endagaano bazikwase Obwakabaka babagamba okuva olwaleero ffe tukomezzaawo ebyammwe tubatadde era kyobola nti Obwakabaka bugamba nti okwefuga kwaliwo ennaku z'omwezi 8 Duke gwe twogerako ye yali omwana w'eŋŋoma yabeera omwana alinze omu ku bali mu layini erinze kati Duke yali Edward bwe basindika ennaku z'omwezi nga 8 n'aleeta ebiwandiiko by'endagaano zonna ezaali zitumaamidde n'abizzaayo n'abireeta mu Bwakabaka n'aga nti obuyinza mbuzizza era Buganda kyeva egamba twefuga Buganda yeefuga ng'ennaku z'omwezi 8 Okitoba 1962 olwo enkeera ebidduluza by'okwefuga ne biryoka bigenda mu maaso kubanga abamu bagenda ne beebuuza nti lwaki byawukana endagaano eri bwe yali eteekawo Uganda nga Buganda Kabaka bwe yali mu kiseera ekyo ye yali Uganda yali eyogerwako kaakati okwongerako ebitundu ebirala yali extension n'olwekyo kyova olaba nti olwokuba byo byagenda bijja ku deeti ez'enjawulo kibyo ne bigattirwa mu lwa 9 nga luno olwa 8